mutima gwange munda ekukubira nze ne kuntujja omukwano leero njagala otegere nti wampamba wotoli siryasenywa nze sebaka nyabo mukwano gwange omulungi osiibye otya webali kubeera nga waddeyo akaddeko kanako omwendo nogamba kolabe program okwanjula nembaga wano ku Delta TV tukola osiibye otya mukwano oli bulungi kakati nno akuweereza program eno wampita Sharita mazima wanvu mukyala kaweesa era nga munenyongera okugamba nti program eno ebeera obulwa Sunday saa zibeera 11 mpaka emu ne tutuusako abagole okwanjula wamu nembaga era nga gamba nti bakozeeko eviri ne makeup n'okunyambaza ekiteteeyi be bannaffe aba Sharita's Bridal World era nga basangibwa eri ku Nkrumah Road wakoma ekizimbe bakiyita Sal Complex tutegeka omukolo gwo gwonna mu ssaawa emu tulina buli kimu eky'ebyemikolo ojje waffe omukolo ne guggwa mu ssaawa egyo emu ate nga gamba nti ne School of Beauty tulina day ne boarding era nga tugamba leeta omwana wo ajja asome eby'enviiri tutandikira ku mitwalo 15 by the way naye nga jangu bwetugamba nti tutandikira tekitegeeza nti nno zeezo wabula osobola okulondako ng'oyagala ekyo eky'ekumi naye bigenda byeyongerako okusinziira ku gwe ky'oyagala okusoma toyonoonekera waka jangu osome eby'enviiri ku Sharita School of Beauty n'okugamba lero tulina emikolo gyaffe ebiri tulina okwanjula wamu n'embaga nga tugenda kusookera ku mbaga ng'era tugenda kulaba omukyala bannange mulungi anyirira yanyumye musanyufu era nga ye none other than Robinah Kashumba nga oluvannyuma lw'okukola okuhinjira okulungi ennyo tujja kulaganako ate bakoze embaga ennungi nga agenda n'omwami we Ronald Bukenya yagenze n'omwana wa Ngabi ne bagenda bambi basookeddekawo mu hotel oluvannyuma ne bagenda ebunnamwaya ku Glorious Church ebunnamwaya ne babagatta oluvannyuma ne bagenda ne bekuba ebifaananyi emunyonyo gye beeragidde omukwano olwayise mu Kampala nga bevuga mu Benz ne bajja waneeno ku Teachers Hall Emengo kye bagikoze babadde n'abagenyi abalungi decoration ebadde mulungi keke ebadde nungi naye bagabudde emmere wooma Juliva events yakibaddemu era nga buli kimu kyatambudde bulungi lwaki mbikunyumiza nga tosobola okubiraba leka mbikulage tova ku Delta TV tukoletera kubeera nga otulaba ku repeat yaffe beerawo buli Monday saa 10 mpaka emu ne ku YouTube Sharita's Show nkwagala nnyo katunyumirwa omukolo congratulations Robinah and Ronald Oyitangako waneno nekulabako nze nekulabako kale obwobulabo bwo ne bubulekayo kale bwensula nga sirabye ku kamwenyuko ebindeetera amaziga nyumira okuwulira eddoboozi lyo sangule ku maziga mpulira cool me down.
yamala kumugyamu olubiri namusisibula namugamba ntono olubirizi olutudde mukwe ate muntu bwe yamulaba nagamba ona nayitibwanga mukyala kubanga atudde munze akano okoze okuba otaata nti kabona yakwasa omukyala nomukwasa baawe taata omukwasiza era ndi musanyufu wa mu maaso g'ekibiina kino era tweyanziza tukussaamu ekitiibwa webale nnyo webale ddala ojjeko ebyo byenjogeddeko ate ne wansi wuno waliwo ensonga 3 zengenda kubagamba lwaki okufumbirigano kwalagirwa. Ensonga esooka nti olubereberye kwalagirwa bombi babeere wamu basanyusiganenga. Nakusaba ekitiibwa n'omubiri gwange gw'ebintu byange byonna ebirongoosi n'okwagala kwange kwonna linnya ya Kitaffe n'Omwana Erumye oba baagala oba tebaagala erumye. Nze Kashula Robinah, okufumbirwa gwe Mukinya Ronald, n'empeta eno okussaamu ekitiibwa n'omubiri gwange byonna eby'omu nsi n'okwagala kwange kwonna mu linnya lya Kitaffe n'ery'Omwana n'ery'Omwoyo Omutukuvu. Engalo abazina nga bazikira akalolo kisayisaidi awo tuli okusayininga certificates zaabwe tusindike kope omu gavumenti nguwiike lukiije takawiri okushwereba ku Kenya hamwe na Robinah obuzaku bwabyo mu gavumenti abapalasi mubalunganiemu. Kyabalo kyamaanyi tukubire mu ngalo Katonda. Kitaffe omulungi kweyanziza olw'ennyumba eno eya Robinah awamu ne Ronald. Eno ye saaviisi yaabwe esoose mu nyumba yo ayikitaabe. Leka ebagulire enzigi ezibadde zikyali nzigale. Batambula amawanga, ebyalo n'ebibuga, ebizinga n'ezisebazinga nga bakuweereza. Tewaliwo oluki olubaggalirwa kubanga eno gye bagiyita saaviisi nga nzigi ate bakigulirire mu ggwe ayatugamba nti oli kkubo oli mazima era oli bulamu. Tulangirira omukisa bwe wabawedda otandise okulabisibwa awamu nabo n'anaabasemberera amanye nga tebaweebwa buweebwa mukisa wabula yabaafuuka omukisa mu linnya lya Mukama waffe Yesu. Chitangala
Ojo wenzikiza mu maaso nondaga ebyewala Yegwe ensulo y'ebimpomera afuula amazzi g'essanyu yegwe munyenye yewala Yegwe akayimba kampomera nga ne bwe nkawulira emirundi tukayinza kuntama So now I tell you sorry, it's so plain to see. It's so plain to see. I wanna feel with you, with you, with you. Come in our way. I wanna feel with you, with you, with you. Magdalena way. I wanna feel with you, with you, with you. Let come in our way. I wanna feel with you, with you, with you. Zena sura bitansala echamba guziza bomusinga uri mari nyabula Yegwe rugendo lw'eneyama katambule nawe mpola mpola kasita teri yakuntuma Yegwe omuzungu muzikiza nga ne bwe bansiba amaso toyinza kumbula Era yegwe omumuli gumulisiza gwekitangala ky'omukwano yegwe gwe nalayira You take my breath away oli ntunusi munda mu mutima gw'obula omusaayi gwesiba omusaayi gwesiba Konjola,
Okyalaba okwanjula n'embaga.